Mukulu Mathias Mpuuga nsamba. Obukyayi bw'olina ku gw'oyita muto wo Kyagulanyi buyinza okukaabya emiranga gya nessenzekka. Agambye nti yeeko ki? Mukulu Mathias Mpuuga nsamba. Obukyayi bw'olina ku gw'oyita muto wo Kyagulanyi buyinza okukaabya emiranga gya nessenzekka. Kyagulanyi alina abalabe bangi nga mwe muli naawe. Era nkakasa nti singa ofuna omukisa ogukola omuntu ekintu azironga aziba n'akiteeka ku Kyagulanyi osobola okugukozesa. Kyagulanyi tomuwala n'omu. Kiyige. Mubawalana Kyagulanyi yemmwe abantu abawansi. Kyagulanyi awalanwa abantu bangi n'entebe eya waggulu ewalana Kyagulanyi. Mathias Mpuuga nsamba. Ebyo by'otandise okwerogoza mbu Kyagulanyi ayagala kutta baana bo, ojja kuttisa abaana bo. Kino nkikubuulidde ng'omusajja, ojja kuttisa abaana bo. Wakati gwe mu kwagala okulaga ensi butya Kyagulanyi bwe yakukoowa, butya Kyagulanyi bw'akulinako obukyayina ki kyasobola okukukola. Mathias Mpuuga nsamba ojja kuttisa abaana bo. Bangi baagala okukola ebikolobero babiteeke ku Kyagulanyi. Olaba n'akutta abaana ate era ayagala awayirize Kyagulanyi okukwatisa abaana. Teweeteeka mu ssabbaawa abaana bo bajje mu ssabbaawa y'omulabe wa Kyagulanyi. Museveni talina kisa ne ku bantu ababe bawangadde nabo singa aba akuuma buyinza bwe. Museveni tayinza kubeera na kisa ku baana bo senga kye kirina okumuyamba okusuula Kyagulanyi. Enjiri eyo gy'oli mu kubunyisa abantu bakwatirwa ekisa yakijegga. Bw'oba olowooza nti Kyagulanyi gw'oli mu kuteeka mu ddenja omusuule, baana bo bw'oli mu kuteeka mu ddenja. Era tujja kubeera wano otandika okuwoloma nti nessenzekka. Ekintu ekyo nakigamba n'ettambala emirundi nga yeekozesakozesa obutalo n'omwana we mirundi awummule mirembe. Ne mugamba ebyo by'ogenda oyasama nti omwana we ogenda mwekubira amasasi. Ebyo by'ogenda oyogera mu nsonyi okukozesa olulimi olw'okumugenzi. Ebyo by'ogenda oyogera nti ogenda kwekubira omwana w'amasasi. Boonyiizizza be bangi, boogobesezza ku mirimu be bangi, booyavuwazza olw'ebigambo be bangi, boolinnye mu bulago be bangi. Bajja kutta omwana wo bakikuteekeko kubanga kyayitako ku lulimi lwo. Naawe Mathias Mpuuga nsamba, Museveni ajja kutta omwana wo senga kye kiba kimuyamba okkubira ddala Kyagulanyi ekigo. Museveni ajja kutta abaana bo senga kye kinaaba kimuyamba okkubira ddala Kyagulanyi ekigo. Museveni akuba omuntu essasi owa Kyagulanyi n'atumirako abagamba mugende mugambe nti Kyagulanyi attisa abaana b'abantu. Unfortunately nga mulimu n'abasumba abalamba, ng'omusumba eyali badde avumirira obutemu bwa Museveni azze ku Kyagulanyi nti ottisa abaana b'abantu naye ng'ate asobola okwogera. N'oyo abatta n'alekeraawo naye ye abatta adiringa nabo. Avumirira ono atambula nabo ate nga tatambula nabo mu bumenyi bw'amateeka. Ate olwo gwe avuddeyo n'ogamba ebyo by'ekijjega. Nze ne bagamba okutta abaana ba Kyagulanyi kabe bwanika nga yakyogedde naye Kyagulanyi ayagala okutta. Ojja kuttisa abaana be. Enjiri gy'obuulira ey'ekijega giveeko nse nkubuulidde ng'enswera ekwagala. Ojja kwesiba ebimyu. Bw'oba olowooza nti gavumenti eno ekuumiddwawo ssente zokka, gavumenti eno ekuumiddwawo musaayi. Bw'oba toyinaamu musaayi mu famire yo ogukuumye gavumenti eno togweyitira. Bwe gibanga emisaayi egikuumye gavumenti eno temuliimu gugwo, Mathias Mpuuga nsamba togweyitira. Ng'oli musajja mubi nnyo osobola n'okusaddaaka abaana bo Mpuuga. Yemu abasajja abasobola okugenda mu masabo nti nze njagala bugagga omwana mu musaddaake. Wakati ng'ozannya ebyobufuzi by'Ompuuga osazeewo oteeka abaana bo mu target okusobola okuyitawo. Sigaana future gy'onoonya ye yaabwe, naye abaana bo bajja kubatta. Abaana bo tobakozesa nga mpiki za byabufuzi, abaana bo bajja kubatta. Jabaana bo mu byekijegajega bino
Jamana bo mu sympathy card zizo. Otherwise, gwe nyino jakka abantu nesenseka. Eyabwe nga yeyamwekubidde. Gwe nyini olulimi lwo lujja kuyitirako okufa kw'abaana bo tozannyisanga dduuni. Olulimi lwo lujja kuyitirako okufa kw'abaana bo tozannyisanga dduuni. Ki Museveni kyatakoze okusobola okukakkanya Kyagulanyi? Ki Museveni kyatakoze okusobola okusuula Kyagulanyi? Ng'ojja oteeka abaana bo mu tageti mu bintu eby'ekijjegamba olw'okuba oyagala kafo kabwa MP. Akafo k'obwa MP kakusingidde abaana bo n'obulamu bwabwe. Tokiddangamu Museveni ajja kuttira abaana be era eno vidiyo ngikoze kutaasa abaana bo. Tokiddangamu Museveni ajja kutta abaana be era eno vidiyo ngikoze kutaasa abaana bo. Ekyo ky'okoze weeteeredde abaana bo mu tageti. Kasita olaga ensi nti Kyagulanyi ayagala kutta abaana be, ekyo kikolera Museveni. Kati nze kambadde bakiteeke ku Kyagulanyi. Ensi yonna emanyi omutemu naye ataani fortunate omwana we ajja kuba akoze eki? Ajja kuba agenze nga tolina kyofunyemu. Meaning ekyo tekisobola suula Kyagulanyi. Naye ate ye omulabe asobola okukikozesa. Bataani fortunately ye omwana wo abeera amaze okugenda. Toteeka baana bo mu tageti. Mpuuga wasalawo okukweka abaana bo bakwekere ddala tobateeka mu tageti olw'okuba oyagala kalulu, olw'okuba obala bubazikafo. Gwe tofokasinze ku bulamu bw'abaana bo era tobaze na mulabe mukulu ow'omu bbanga walana Kyagulanyi. Weefudde omu ku balabe ba Kyagulanyi. Kyagulanyi abamuwalana bw'ebeera so oli munaabalala bangi. Okuwalana Kyagulanyi we kubeera kuyimba so ng'abamuwalana muli bayimbi oli munaabalala bangi mu kivvulu ekyo toyinza na kulangibwa. Mu bawalana mu Kyagulanyi toli ku kifo kya ku mwanjo. Abawalana Kyagulanyi abanene abawaggulu nga n'entebe esooka ewalana Kyagulanyi. Kati ebyo by'oteekawo mbu simanya abaana bangi ajja kutta bajja kutta abaana bo gwe weesiriwaza ekkunkumu ye. Omulaba ajja kutta abaana bo ng'ogenda weeyogezayogeza eby'ekisiru gwe ebyo. Omulaba ajja kutta abaana bo. Omulaba ajja kutta abaana bo nga weeyogezayogeza eby'ekisiru. Weetera otya abaana bo mu tageti? Era nakigana emirundi. Weetera otya mwana wo mu tageti? Omwana we ayina abamuwalana baavumye bangi ne bizinensi zaasudde. Naawe oyina abakuwalana boovumye bangi ne bizinensi z'osudde. Anaayagala okutta omwana ayinza okukozesa opportunity ya kitaawo okumwewerera. Kyokka ate naye b'osobezza bayinza okukozesa olulimi lw'okozesezza nti nja kettira ne bamutta basobole okukunywerezaako. Gwe bw'oba olowooza nti Kyagulanyi mulabewo oyina abalabe Mpuuga. Gwe bw'oba olowooza nti Kyagulanyi ye mulabewo oyina abalabe. Kyagulanyi temunnaweza myaka 10 mu relationship. Temunnagiweza emyaka 10. Gw'olowooza myaka 10 emabega tewalina abalabe. Tolina be wasobya. Nga ne gwe watuula mu kifuba musajja munno mwali. Ebirala byonna nno tubisonyiwa. Anti twazika mu mmotoka n'okuwola ssente. Naye oli mujja waali kwazika omukyala. Oyo naye gyali. Naye yanyiiga gwe wakwatira mu nvubo. Musajja wattu naye yali eyayimba. Mutima nninamu ekiŋŋamba nti enswa yange bagibikkira ddala lwemba mirimu gye nkola. Nga kati n'eddakiika eno oluusi babojjayi maama. Enswa yange. Oyo naye akuwalana. Bwe wayawula nga mutunda Masaka Cooperative Union abo nabo bakuwalana. Oyina abalabe bangi. Ne Kyagulanyi ayina abalabe bangi. Tewettisiza abaana bo olw'okuba ng'otaddewo suspect alowoleza okuba nga yanaaba abakoze ki? Yanaabanga abasse.
abaana bo be balina n'okusembayo mu statement z'entalo ze ez'ebyobufuzi. Abaana bo be balina okusembayo. Ekirala Kyagulanyi agenda kukozesa ensobi. Kuba kakati tokyalaba Uganda olaba Kyagulanyi. Tokyalaba bunafu bwa nsi olaba bunafu bwa Kyagulanyi. Tokyalaba bulabe buli mu nsi olaba Kyagulanyi. Tandulula amaaso go ogateekeko ku Uganda. Era otandika okwanalizinga Uganda so si Kyagulanyi. Ekirala oli awo onoonya bwa MP. Mbuulira ekyo kiri mu manifesto. Kyekyo kiri mu manifesto. Kuggwa anoonya obwa MP. Statement gye wakoze oba z'okola by'ebimu ku bizibu bya bannamukungwe. Kyagulanyi ali Kampala. Kyagulanyi wa ggwanga. Gw'oli wakafaako kamu bwe kati. Tosobola kubeera kizibu kya Kyagulanyi kubanga atuuka gy'otali oba gy'otagenda. Lwaki Kyagulanyi abeera ekizibu kyo nga si bizibu by'abantu abo bemukuŋŋaanya b'oyogereramu b'otikka? Agenda kukozesa ensobi. Ate ensobi gy'agenda okukozesa eyinza n'okutwaliramu obulamu bw'abaana bo yonna gy'olaga. Kubanga kakati ndaba ky'oli mu kuzimba. Agenda kukozesa ensobi. Ate ensobi eyo eyinza okutwaliramu obulamu bw'abaana b'ekirala. Bukye otandika kwogera wali okozeko ku statement. Mwewaana amagezi. Mwewaana ki? Naye njagalayo kkooti emu nga bagamba omukugu Mpuuga yayogera ati. Njagalayo point emu eyafuuka kkooti okuva mu bigambo byo. Omukugu Mpuuga yayogera ati. Meaning oyogera ebitajjansa wakati mu kulowooza nti by'oyogera byansa era bigattako. Naye nze nkulabudde nga musajja munno ojja kuttisa abaana bo. Gya abaana bo mu target. Kyagulanyi agenda kukozesa ensobi. Ate tandika kati okwogera ku ggwanga nga toyogera ku Kyagulanyi. Kyagulanyi tagenda kuvaamu statement ziri mu ggwanga. Omukugu nga bwe weeyita era ow'ekitiibwa otuuke okuva mu nsi ng'otulekeddeyo waakiri kkooti 5 nti Mpuuga wano yagamba. Omukugu Mpuuga yagamba. Naye naawe wennyini teweekwotinga. Naawe wennyini tosobola kwekwotinga nti wano nagamba. Naawe tosobola kwekwotinga ate okakasa otya nti oli mugezi era olowooza otya nti oyogera by'amagezi nga tosobola gwe kennyini kwekwotinga. Mbadde nkusaba tandika okwogera olekeraawo okubotaabotana. Meaning kola ebibyo. Kyagulanyi mwesonyiwe. Ogenda kugamba yanjiikiriza wagamba tategeera era wagamba omusinga obukulu era mutoowo. Kati kolera ddala ng'omukulu ku ye. Kakati kolera ddala ng'omuki ng'omukulu ku ye. Otherwise yonna gy'ovuga olaga emiranga giri mu lujjalo. Nze yeekolera itongo. Ekirala waliwo ebibadde bigenda mu maaso eby'abana abaana Barameshi. Ne ndabayo n'omwana omulala Chikeni ngazze okulaga nti bali tebakabasanyizibwangako era baleeta obujulizi. Kisooka Chikeni mwana muto. Chikeni tazaalangako. Meaning nti emyaka gya Chikeni gisobola okukola ekintu kyonna kubanga teginnafuna be giswalira. Talina nnyazaala, talina ssezaala. Talina baana banaateeka mu bigere nti singa bange ow'okunenya si ye Chikeni. Faluuku Sakuuzi beeramu ku nsa. Musajja gwe beeramu ku nsa. Omuganda agamba nti bakugambanga yakugamba. Kyonna Chikeni kyali mu kwogera olunaku olwaleero tekivunaanyizibwa ku ye, kivunaanyizibwa ku gwe nannyini mukutu. Musimanyi oyagala okuwulira ku sayidi y'omugagga ng'ogiwulirira ku oyo mwana. Oyo omwana emyaka gye bw'aba anaayogera ekintu manya nti akyogera balina okubaako kye bamuwadde. Byayogera byonna gwe waalisoose ne weebuuza nti wa mu famire eyo akubuulidde gye yakulira
n'akulaga n'omugagga oyo gy'abeera meaning titewaaliwo connection yonna wakati wa chicken ne famire eyo ekitegeeza kyonna kyayogera kyamugambiddwa nga kimuweereddwako ssente. Kakati gwe omusajja omukulu toyinaamu magezi, gwe omusajja omukulu toyinaamu magezi kugamba nti omwana ono byonna byagenda okwogera ayogera lwa ssente. Omwana ono bw'aba tali muzadde gw'oli, omwana ono bw'aba talina kyakufiirwa gw'okirina, omwana ono bw'aba talina kasenge mwe yeefumiitiririza gw'okalina. Beera omusajja omukulu, mulekeraawo okuleeta ba influencers abato mu pulogulaamu eziri sensitive. Olaba eggwanga lisobola okufugibwa omuntu ow'emyaka 2 senga ensi ebeera ne ba informa abatuufu, kubanga ensi efugibwa information. Ensi efugibwa information. Informa alina okubaako myaka egiswala egirina tegifiirwa era egiswalira. Si bano abaana abato nga n'okweyambula yeekwata emabega. Alaba nga si kive gyali, alaba nga kiryokke. Omwana atalina nsa bw'atyo ng'omuleeta ku pulogulaamu ng'eyo mukulwa sayidi y'omugagga oyo. Sigaana munnamawulire oliwo ku balansinga lyato, naye kino naawe okiraba kirabwa n'ayonka nti omwana yasasuddwa busasulwa ssente kubanga tali myaka. Kijja kuwolereza muntu ewatali kusasulwa, kijja kuyimya na muntu ewatali kusasulwa. Connection ki gye balina eyabagassa amangu ago esukka okubeera eya ssente. Abalabi mwenna temunenya mwana ono kubanga talina nsa, taswala, talina gwaswalira, si muzadde, talina kasenge mwe yeefumiitiririza. Naye ono omujje Gaffaluuku Sakuuza, omusajja omukulu atalina nsonyi, atalina nsa, nojja n'oleeta omwana ng'oyo wakati nga bannammwe basaba obwenkanya. Sigamba nti be batuufu, ne bw'oba onoonya sayidi ya mugagga si kino ekinyira. So n'omwana Faluuku Sakuuzi muswaleeko. Eggwanga mulivuga mulizza mabega, eggwanga mulivuga mulissa wansi. Muddidde ba influencer abatalina kye bafiirwa, abatalina kye baalabye, abatalina kye bamanyi. Bemufudde ba informa b'ensi, bemufudde ba influencer b'ensi. Influencing for what? Oyo mwana influencing enze kati kuki? 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 Bwerite eggwanga bwe lifa nga chicken ye influencer, nga chicken ye informa. Omuntu informa olina okusooka okubeera n'ensa. Olwedde oyo tagirina, obutaami mubulabye emirundi egy'enjawulo. Olwedde omwana oyo talina nsa, kyokka gw'oleese mwa influencing. Muganda wange Alani Kuluzi mwe mwonoona ensi. Alani Kuluzi abaana gye bali abamanyi okwogera regardless okukolamu akantu. Abaana gye bali abamanyi okwogerera nga balina kye basobola okugatta ku nsi. Naye omwana ne mumuleeta nga n'atunyumisa emboozi z'obukaba. Omwana ne mumuleeta nga n'anyumya omukwano ogw'ekyennyume. Mwe mwonoonye ensi. Omwana si yayonoonye ensi, sigenda kumunenya. Naye Alani oyina abaana, oba omwana oyina nnyazaala, oyina omwagalwa. Alani muswalire ku nsi. Faluuku Sakuuzi muswalire ku nsi. Mwenna abawa omwana ono platform mwe kizibu ky'ensi. Omwana ono talina buzibu, naye mmwe abamuwa platform mwe kizibu ky'ensi. Faluuku Sakuuzi omusajja omukulu ku myaka gyo, mu kusayidi y'omugagga oleese chicken nga bazze okwogerako bamusinga n'emyaka. Ng'emboozi gyazze okwogerako ne bazze okuginyumyako ba victim, abaga nti ba victim bamusinga n'emyaka. Kati yabimanyirawo, yali luddawa, era baba babimugambye nga byogera ku sayidi ya mugagga yali mugambye eki? Faluuku Sakuuzi famire ye erimu bammemba baayo, at least walinoonyeza kwabo. Oyo omugagga alina bizinensi ez'enjawulo zirina azoogerera. Bwe muba mukkiriza nti baagala kuba bizinensi ze, omwogezi wa bizinensi zazze, omwogezi wa famire yajje, oba mmemba wa famire yajje, lwaki kino ekinyira kyoleese? Mwe mwonoona ensi bakugamba nga yakugamba.
era ndaba abantu banange muve ku chicken mugende mu mwani following nono yomu abetaaga okwani following sigamba nti nkuyekera but interesansi olala muleta abantu abali authentic ku mikutu gyammwe naddala nga waliwo ensonga eri sensitive muleta abantu abagwanidde era abasaanidde si chicken yalina okwani following yekka nemunamwani following abafaluku sakuzi bagenda musyaza amansi entungu kakati bw'oba wakwani following viira ddala ku kibondo bamukyazaawa sajja omukulu oli haji mulamba sajja omukulu oli musiraamu otuswaza oyimiridde mu kamera n'entalabuusi y'ekisiraamu oleese kino ekizeezengere n'okutuula obutuuzi n'oyo omwana kirina okukwesittaza ggwe musajja gwe faluuku tumbaavu vaawo mbu yeekolera alumba banne tolumba kino kinyira oyinaki faluuku n'okutuula obutuuzi n'oyo omwana kyali badde kyakuswala gy'oli oyo omwana feesi mbi eri ayagala okukuza abaana obulungi bakulaba otaddeko entalabuusi y'ekisiraamu otandise n'okujja envi mu birevu ng'okyaza oyo omwana ayogere ku ki era omusuubira bw'abazza okwogera ku nsonga eri sensitive ng'etyo ajja kuzoogerako ku lwaki ssente meaning nti ze baamuwadde naawe wajjeyo omutemwagu ogw'okubeera omuzindaalo gukiriyalinga ekifaananyi ky'omugagga nkiddamu sigambye nti nkakasa nti omugagga ebimwogerwako bituufu naye ono gwe mwalesi talina kyamanyi ku bya famire eyo ate era talina kyamanyi ku bya famire ku bintu ebikwatagana n'okukuza mwana muto kimanye nti yabadde aweereddwa ssente era nkakasa okimanyi omukkiriza otya okutuula awo ttensaayo omusajja gwe tufunira amawulire otambudde ensi eno omanyi n'emisango egyo gye gitegeeza e Bulaaya okutta akaana okataddeko ze sigenda nnenya kaana kato bikagoba kiri kimu ssente ze nsoleka ssente ku lwensa waliwo yali ampeereza ssente nnumirize pasita omu ebisiyaga ne mmubuuza ffe ng'abeeno yatukola ki golowooza ffe ng'abeeno yatukola ki ne mmugamba nze tebantuma nze situmwa nze soogera kintu nga tekiva mu mutwe gwange ng'obwongo bwange si bwe bukimpeereza nga bantumye butumye kubanga nnina ensa oyo mwana ye wabeera ssente bw'aba asobola n'okuyitikozesa oluguudo lw'emutungo bbiina manya nti asobola okukola ekintu kyonna olw'essente eyo ye sayini esembayo nti asobola n'okusalako nnyina omutwe olw'essente ng'omuleeta ayogere kuki mwawe saidi y'omugagga faluuku shame on you faluuku shame on you faluuku shame on you abaana bano senga ekyo kiba nga kyabakolwako kigende ne ku baana bo mbasabira shame on you faluuku kigende ne ku baana bo faluuku senga kiba nga kituufu nga baasobezebwako shame on you kigende ne ku baana bo faluuku kigende ne ku baana bo shame on you faluuku